Deo abantu ababeera ennyo mu bivvulu mu mutegeera y'omu ku bayimbi ababadde bakyali ku nnono eri ey'okuyimbira abantu nga bw'oteekamu katemba. Olw'ennyimba ze nga bw'oziwulidde awo, oluyimba olwo baluyita Kasuku, abamu baluyita Kawanga Yogera, abadde ng'atambula nako, era ku bipande ebisinga naddala ku shows ezifuluma ekibuga Kampala y'omu ku basooka ku bipande. Abanene bakyuka okusinziira ku buli omu bw'aba yagadde, naye abamu ku bayimbi yaga nti bano be basooka ku shows abadde tabulako ye Baby Deo. Kati ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero emmotoka ye mulemeredde n'afuna akabenje, bagenza omujjamu okusinziira ku videos ezimperezeddwa. Badde akyaliko ekikuba mukono, naye oluvannyuma nga bw'omanyi beeraawo linda ambulance eno dderi bagenza okumuggyaawo nga tasobodde kusimattuka. Omubiri gwe guli mulago. Abudunyugunya ntegezeddwa nti yaaliyo n'omu ku muyimbi munne gyali emulago eyo. Senteekateeka zikolebwa. Kisaawe ky'akadongo kamu bamu kuba lwaki nze badde mu mannyo nze ndi nnyo muwagizi w'akadongo kamu ekyo okuggyako nga wandabye nkya ekyo kimanyi. Bwe buba wandabye eggulu ekyo kimanyi, era oba wandabye nkya ekyo tokimanyi. Omu ku bavubuka gw'obadde oyirira ani ayimba nti Baby Deo, n'otuula n'otabeera na ku ssimu n'olaba bw'ayimba nga bw'azannya. So kitalo nnyo. Waliwo ngambye nti omanyi omuntu ng'onoofa, bw'omala okufa abantu bagattagatta ebibadde oli angambye nti ze yamperezaako audio n'angamba naye omwaka ogujja saagala kubaleka nga sibakoleddeeyo oluyimba kuba na concert, era abadde mu nteekateeka eza concert n'oluyimba bangaye gye luli eyaga saagala kubaleka ng'alinga weerawo ng'olina oba ky'owulira nti onoogenda. Simanyi kati tugattagatta bibaawo nga tonnagenda ogaa naye oba kyebikiro n'omanya nti nja kgenda. Otandika okwogera ebigambo ebimu bye bagattagatta oluvannyuma. Kati olyangayo omusajja yampereza audio n'angamba nti mwaka ogujja ogwo 2024 saagala kubaleka nga sibawaddeeyo oluyimba, era gye luli ne vidiyo eneetera okufuluma. So bisigadde banaatubutubu.